Minzaani y'ababaka ba Paalamenti mu nnaku zino ze baakamalayo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga egudde olubege ng'eraga nti bano bayitiridde okwerowoozaako bokka okusinga okulowooza ku bantu ababasindika eno okubakiikirira. Wano DP weesinzidde n'ekangula ku ddoboozi eri ababaka bano okusingira ddala ku biteeso eby'okweyagaliza omuli okweyongeza omusaala, okubagulira emmotoka ez'obuwanana n'ebirala ebiringa ebyo. Katuweezezza ennaku ezisukka mu 100 okuva lwe twalonda Paalamenti empya gye twateekawo ng'erina okuweereza abantu. Naye mu nnaku 10 zino Paalamenti yaffe ze yakabeerawo tugiwulira ekola bino wammanga byokka: okweyongeza omusaala, okusaba esonyiyibwe emisolo ereme kusasula musolo nga bannayuganda abalala, okwegulira emmotoka ez'emiliyoni 2 oba n'okusobamu. Bino bye tuwulira Paalamenti eriko okusinga okulwanira trips, okusobola ogendako mu Amerika, ogendako ku holiday, kukyalira ensi endala, n'ogenda e Dubai n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Paalamenti byeriko. Kakande agamba nti bano basaanye okwekuba mu kifuba batandike okuleeta ku biteeso ebigasiza awamu eggwanga. N'olwekyo tukubira omulanga Paalamenti yaffe yonna awamu yeekube mu mutima eddeyo ku musingi gw'erina okutambulirako nga Paalamenti, nga Constitution bw'eragira, ate ebeere n'omutima ogulumirirwa omuntu wa bulijjo okusobola okulwanira eggwanga lyaffe okusobola okugenda mu maaso. Abantu baffe aba bulijjo abatusobola kutuuka mu Paalamenti batunuulidde bammemba ba Paalamenti okukola amateeka n'okuyisa amateeka ago aganaasobola eggwanga lyaffe okusobola okugenda mu maaso, so si kulwanira nsimbi, kwongezebwa musaala, kusaba ssente za mmotoka na kusaba kusinkana pulezidenti. DP agamba nti erina enteekateeka okuyita ababaka baayo mu Paalamenti baddemu okwejjukiza baleme kuva ku nnono yaabwe ey'amazima n'obwenkanya. Abamu ku bannansi be twogeddeko nabo mwattu tebaawukanye nnyo na bannakibiina kino era nga basigadde beebuuza nti emyaka gino 5 omulonzi anaagifunamu atya.